Omusumba Jimeka yasinzidde mu kkanisa y'Abasevensidde mu Ndeeba n'asaba Abasevensidde bulijjo okutambulira mu kifaananyi kya Katonda beewala ebikolwa eby'obwenzi, obusamize n'okwambala enkunamyo by'agambye nti bivoola ebyawandiikibwa. Omusumba Kaya bino abyogedde abuulirira abavubuka abakuŋŋaanya okukuza olunaku lwabwe okuva mu kkanisa ez'enjawulo eziri wansi w'obukadde bw'e Najjanankumbi. Mulyango gwa yeekaalu ne beegayirira Katonda saasira baba bali mu kwegayirira ekivubuka ekiyisirayiri n'ekiferi n'ekiwala nga kikikutte mu mbirabira kikikutte mu mbato mu biwatowato. Ye akulira abakyala Abasevensidde Masaka Goreti Kayanja asinzidde mu kusaba kwa Sabbiiti okubadde mu kkanisa y'Abasevensidde Masaka okumpi n'enkambi y'amagye Kasajjagirwa n'atabukira abantu batalina kye bayinza kukolera ggwanga kigasa ate ne badda mu kwemulugunya ku buli kikolebwa abalala. Engaja batejja mu kanisa ne muwabeerawo emisomo egya buli kkala. Engaja batakola ki? Terinnyayo. Ne bwetuukawo n'ekaaba n'esinda ejja mu kanisa nga talina kitundu kya 10 yadde ekirabu. Asabye abantu okwekulaakulanya mu mibiri n'emyoyo basobole okutwala omulimu gwa Katonda mu maaso. Mukyala Kayanja alabudde abavubuka ku bakazi abakulu ababeegwanyiza ate abawala abatannafumbirwa n'abawagabuwa okusabirako mu makanisa amalala oba oliawo eno bandifunayo ababasiinyaako. Abawala olubirizi bwo teruli wano oluyina gye lukola ki? Gye luli tambula kubeera n'amagezi. Abakyala abakulu tuyambe abaana baffe mubayigirize bwe bayinza okukwata temukabawala abaana abawala. Ye ku kkanisa y'Abasevensidde Bungu omusumba Samuel Bamwayawa awadde abantu abasobye mu 5 obujjanjabi obw'obwereere okusobola okulaba nga abantu ba Katonda babeera balamu. Abasomesezza ku bintu bye balina okulya olwo basobole okuwangaala bw'atyo n'abagumya ne ku ndwadde ezibalumba n'agamba nti balina okulaga obuvumu okuzejjanjabisa. Ebyobulamu bikwata ku bulamu bw'abantu ne babanga abantu abasobola okufuna okubudaabudibwa n'okuyambibwa. Olwekyo tuli wano olw'okubanga tulina obujjanjabi bwe twagala okuwa abantu b'ekitundu obujjanjabi obw'obwereere. Ronald Kakooza ne Sennabuli abaagala ayina bye bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.